abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba program abalungi be basinga ababi obungi. Ekitukozesa kino kyonna kwagala kwetegekera ebbanga litugenda okuba nga tuyitamu naddala mu mwaka guno 2025 2026 nga tugenda okulonda nate ani ayina okututwala. Nga kitwagala kiki? Waliwo ebintu ebitali biwandiike, amateeka agatali mawandiike, kyetuyita etiquette laws. Nga kintu si kiwandiike. Tewali yawandiika etteeka nti omuganda ofukamira ng'obuuza omuntu. Nedda, teririyo, si pandiike. Naye kisoboka omuntu akikola, tewali amugambi. So, waliwo ebintu bye tukola bye twogera eno wansi ebitali mu kanisa, ebitali mu parliament, ebitali mu gavumenti, ebitali wa. Naye nga biri eno mu bantu abo abatera okugamba nti abange musirike temwogera. Abange abanyankole obwama bwamu obwo obutategereka obututiisatiisa nti ate abanyankole bwe banavaako banaddawa ate bajja kudduka nnyo. Ebyo ebintu ebitutiisatiisa bannange bitumalako emirembe ffe abantu abaagala okuba nga tuli basanyufu muki mu nsi eno. Toyinza kuddaawo n'otandika okuntiisatiisa ate Museveni bw'anaavaako tugenda kufa ffenna. Ate Kyagulanyi bw'anajja tugenda kufa ffenna. Kakati olwo kakati kiki? Bwe tufa ffe tunaaba tusoose ye. Ffe tunaaba tusembye ye. Kati ontiisatiisa lwaki tujja kufa? Oba okufa nfe. Naaba nsoose. Nze naaba nsembye. Naye nga okufa ofudde otya? Nze sifaayo nfa gye nfa kasita nfa. Ate oba nfudde. Naddawo okuwoza nti nafudde emmotoka yantomedde. Nfudde ntya? Waliwo ategeka nti naafa bwe nti? Kyeŋŋamba nti bw'oba ofudde oba ng'ogenze oba ng'owummudde, ki kyoleseewo mu nsi oba ofiiridde ki? Awo nno weebale nnyo. Kyekibuuzo ku kimu kye nabadde mbabuuza nti kikyoliredde okufiiririra given the Ugandan context. Kati gwe mbuulira oli gwe mbuulira kiki ddala kyowulira muli nti omuntu bwakusongamu emmundu bw'ati omugamba nti kuba given Uganda's problems n'engeri gye tulimu ffenna wano kiki kyowulira muli nga omuntu akusonzeemu emmundu bw'ati naga nti naawe akandinda owagira Museveni oba nedda? Ofa? Tokikola. Ulidde? Akati ne bakubuuza nti gwe oli artist nti ye. Okola mulimu kindizanya mizannyo. Ofa oba nedda? Nfa. Ng'ogamba nti ndi artist? Ndi artist, yes. Okay. Kakati nno njagala okugamba nti omuntu atalina kyasobola kufiiririra taba na bulamu busanyufu. Because toba na mugongo, toba na decision making, tosobola kusalawo, kuba tomanyi kiki kirina kyenfiiririra. Oli omuntu omu yagenda n'atubuuza wano, yali era producer wa program eno n'agamba nti gundi ofaaki n'ensi. Ofaaki n'ensi. Ekibuuzo ekyo kikulu. Kiringa ekyabayaaye mbu story ki. Natuuka mu Hollywood ne bambuuza nti what is your story? Nga sigirina. Naawe bwe nkubuuza nti what is your story? Oyinza okuba nga togirina. Naawe. Olugero lweki? Lwogamba ensi. Oyagala kuzanya firimu mu Hollywood. What is your story? Okitegedde? N'olwekyo kyoyagala okufiiririra kyekikuwa entambula kyonooleka gwe kyogamba ekyo kyonooleka mu nsi nti olese ki? Olese muntu oba olese kizimbe?
oba olese bintu nze nkuga nti abasajja bo baagala kuleka kiki bintu omukazi ye ayagala kuleka muntu era akugamba nti nze njagala musika oba bantu njagala mwana lwotamuwasa nga toozaale okitegedde omukazi ye kyagoba kirimu valuable okusinga ekyomusajja omusajja ajja kwepankirako njagala jangu olaba amayumba gange agotogalaba nze golaba nze hoteri neyo yange neeri yange akalina gweddaawo ondabi ng'ayita bamukolera mujje wano owulidde omukazi yaba akutunuulira butunuuliza ati yayagala mwana aleka hu so si what omusajja ayagala kuleka what omukazi ayagala kuleka hu awo watusingira amagezi omukazi kituufu ate era kituufu nnyo kubanga teri kintu mukazi kyayagala ng'omuwaana omukazi ye ayagala nnyo omuwaana okuva lwe yayonoona ayagala omuwaana giruti emuveeko yayonoona yatuliisa ekibala kakati bw'omuwaana nga muli giruti evaawo nga kanti wamma ono tammanye bulungi ani gwe atakaka ne Adamu yalina okusimirira ng'omusajja n'agamba pasita wo gwoba ogenda oyogere naye ebyo nze ndi ku bya ati kati eyo gamba eyo owulidde nze gamba nti omukazi ayagala nnyo omuwaana olw'okuba nga Adamu bwe yakola ekisobo kati bw'owaana omuntu ne bw'aba nga abadde mu nsobi addamu amaanyi nasanga omusajja ng'afuka ku kisenge kyange awo ne mugamba nti tolina magezi nangamba sirina nandi mugambye ekyo tewali yeyanga nti sirina nakomaawo neba omuwaana yawe bali okoze bwe oli mulwadde wa sukaali bambi isoke amaze ebbanga ki addamu amaanyi awo naye naawulira nti kiki naye nga kyakoze kiki n'omukazi ayagala nnyo omuwaana kubanga yakola ekikyamu kajokoma omuwaana how you are beautiful you are darling how honey omukazi nga nti how nono tamumanyi wamma ng'akyakala naye ebyo tubivuddemu mugende mubyogere namusumbawo nze munansonyiwamu abasumba nvaamu kyebayita artistic point of view right naye bwe njagala nve mu theological point of view era nakyo nkisobola kubanga ndi self actualized buli kkubo nsobola okutuusa ku mazima abe chemistry abe biology nsobola omutuusa ku ki kubanga every road at the end of the day tunoonya kiki mazima ate nga amazima tugamanyi bwamu babalokole kubanga oli yakugamba nze ekkubo n'obulamu naye ate osangayo ate abantu abakyanoonya amazima ate ng'oli akomaze okugamba gaagano kati naabo bw'olaba nga bayeeba baatisita bakola gigs tebamanyi kye baliko oli yabagamba dda nze nzuuno wano nze ki nze ekkubo nze bulamu kati ate gweoyimba ennyimba ezitatikwatagana n'ekyo kati otegeera oba nedda totegeera oyiriba ate noonenya Museveni nti Museveni yatwetedde bino ani abeerayo ng'oyiribira ekyengera no abeerayo ng'oyiribira ekyengera tabeerayo gwe weeka gwobeerayo ne banno ne mulimbira eyo abantu oba ne mubabba oba ne mubakola ki oba ne tubasanyusa at the end of the day olese eki yes namagwe tuliwo leero oleka who oba oleka what batubuuza nnyo Alex mukulu olinayo omusika anaakola by'onookola ekitone tekisikirwa naye talanta esikirwa n'ekirabo kisikirwa naye ekitone tekisikirwa tosobola kisikirwa kweli no way kati ku bantu b'olina oba ku baana b'ozadde tolina gw'olaba nti noga ono nze nga mulabira ki
kuba omuntu ow'ekitone oba osobola omulaba Katonda ekitone tosobola kikweka. Tekyekweka kituufu. Kitone tosobola kiziyiza kiringa mukoka. Tosobola kuziyiza mukoka. Bw'aba aserengeta ye alina kuserengeta. N'ekitone tosobola kiziyiza. Bwe kibaamu. Naye tekitegeeza nti akisikidde kuva ku ggwe. Era Katonda naye aba yakimwenda osingako. Owulidde? Talanta ogisikira. Taata wange abadde akola disiko. Nange kanjiraninge. Anti yakubisaamu. Ekyo kisikira ne kidisiko n'okitwala. Ekirabo okisikira. Kabaka ye yawa taata wange ettaka eryo lye mulaba. Kati nange ndi waddaani muzzukulu wange. N'ekirabo okisikira. Naye ekitone tosobola kisikira. ne bw'omutraininga n'omufiira tasoboka. Nze nina omwana atasobola ddala na kuyimba ne ate abalala basobola. So ebyo babuuza Alex oleseewo ani anaakola by'okola balimba. Ekibuuzo kifu. Ow'ekitone bw'avaawo kiba kiwedde. Kyogamba kasova. It's God given. Era ekitone kyo obuvunaanyizibwa bwo kukikwata n'okikozesa bulungi mu kufaako n'okizaayo eri Katonda nti Mukama ekitone kye wampa kikino nkikozesezza bulungi. Kimasamasa nti ye yingira eggulu. Owulidde? Ow'ekitone okizaayo. Owulidde? Owa talanta tozaayo okubisaamu bukubisa. Parabe abantu tebagitegeera bulungi. Ono gwe yawe emu eyagitereka nga amutya. Yagiwa oli eyakubisaamu sikyo? Naye oli eyakubisaamu ze yafuna teyazizaawaani. Haleluya. Amen. Talanta tezaayo kitone. Tezaayo accountability. Ekirabo tekizaayo accountability. Kabaka yampa ettaka. Waliwo ambuuza. Kati ndi waddaani? Teri accountability. Owulidde? Naye ekitone ffe tulina okizaawo ye Pawulo yagamba nti nwanya olutalo olulungi maze kiwedde. Ne Yesu Kristo yennyini yagamba kiwedde. Owulidde? Naffe ab'ekitone tulina ogamba nti Mukama kiwedde. Ye n'akulamula. Okizaayo. Ekitone okizaayo. Lwaki? Katugambe bakutonye nti oli mu kikuyu bakusaza enjokyo. Ozaayo otya obukikuyu obwo obw'enjokyo ezo? Ng'ofudde nga bakuziiseeko obukikuyu mu bakikuyu. Bakuzaayo gye baakutonera. Haleluya. Amen. Kaakati gwe weebuuza olina kitone talanta oba kirabo naawe kyekimu. Gw'ogamba oli muzannyi wa mizannyo. Ye gwe wasoma ki? Graphics designing. Graphics designing. Mu Luganda kyeki? Ogira ow'omulamu. Ogira obala bala 10. Gw'osoma firimu. Graphics design. Kati osoma otya ekintu kyotasobola kunnyonnyola jjajjaawo atamanyi Luzungu? Mukolera kikolere. Otya. Nemuga ola kino ekipande jjajja nze nkikoze. Owulidde? Mwe mutubuzaabuza. Sooka obuuza omusomesa akusomesa graphic designing ndi Muganda. Graphic designing kye ki mu Luganda njagala jjajjange nkimugambe. Nti okukola ebipande. Naye nga yaba akitegeera. Ani? Omusomesa. Anti awoviira mu ssomero eryo n'omugamba agenda ngenzi n'onoonye eddala. Nze byebyo bye nakola. Mubuuza nti bwe nva wano ngenda kukola wa? Nsomeye mu Didi. Ngenda kukola wa? Mbugo ogenda okulabirira emikeeka ku district, amayembe, ebita, abalusi b'emikeeka, ebyo ebiserosero, n'emizimu gyamu n'emisambwa gyamu, nga kalikiro ofiisa. Nabagamba ngenze. Ebyo nze sibyedde. Nagaenderawo. Owulidde? Teacher mubuuze nsoma graphic kiki? Designing. Kyeki mu Luganda? Gwe Munyankole kimubuuze mu Lunyankole. Graphic designing kyeki mu Lunyankole kubanga njagala okukibulira ssengange ali mbalala. Ntunga muyiri eri. Ambuuza mwana wange osoma ki?
mbuulizaamu mu Lunyankole nti mwana wange osoma ki? Mwana wanje n'osoma ki? Graphic designing. N'ebiki ebyo? Omwebale nnyo. Abatuwuliriza Mukama yeebazibwe. Okitegedde? Mubuuze omusomesa wo yengeri artist gy'olina okuyamba ki culture kiri kye twabaddeko tradition. Mubuuze what does it mean? Senga wange ampeereza fees ayagala okimanya. Bw'atakikubuulira mugambe mulope wa principal vice chancellor paka Makerere omusango ogutwale. Olaba obuzibu bwaffe. Kakati omukazi akuwa fees tamanyi kyosoma. Ekyo nno nga kiri awo takimanyi graphic designing. Neggwanga ly'olimu Uganda tamanyi kye kitegeeza ekigambo Uganda tamanyi kye kitegeeza. Kati gwoliko ebisasiro byenkanawa. Ebitaabimba ebyo ne bikufuula nga toli happy person forever. And an unhappy person cannot make money, cannot develop, cannot grow. Akonziba. Oba bweba mmere ekona. Owulidde? Ekibuuzo tekyandibadde emmere ekona, ekibuuzo kibadde ani akonyeza emmere? Ani atukonya? Si ffe abantu ffe abawansi. Bano abawaggulu abo ba Museveni abo bamaawo Bakyagulanyi baani abo abali waggulu eyo. Abo betuwulira ne tutya nnyo. Bw'owulira erinnya ng'otafiire n'okankana muno n'owulira erinnya eddala linnya nno nga kyoba. Nambooze. Nambooze tetukankana nnyo kubanga tuli Baganda, tuli Muganda munnaffe tetukankana nnyo. Naye ndowooza abakyoli bo bakankanira ddala ate nga bawulire Nambooze. Ati mwe mukankana muwulidde Tihabura. Tibira oho. Noga nti linnya ki? Tiri kibi? Nokankana. Noga ndi bannaye. Kati ate Tihabura bavuddewa. Owulidde muhoozi. Liri bakuwa ku kagondi ka memory card ka kamera. Lyali linnya ki? Akanwandabo. Akanwandabo. Nga tumumanyi abange abatulaba bino si byakusanya kama kamba buli story. Salimu Salenga atuuka jjawa mu theater. Tulaba omuntu akuba ki? Ebifaananyi. Ninga nti ani yakuba ebifaananyi. Omuzannyo gwe tuzannya baguyita If I Were the President. Abanyankole balinnya ku pedestal ne bagamba if I were the president I would do this. Omuganda n'alinnya if I were the president gwe muzannyo. If I were the president I would do this. Omulema n'alinnya if I were the president I would do this. Anybody could come on that pedestal to just say what he or she would do if they were president here. Ebifaananyi cha. Konze emabega eri nenga nti ani akubeye ebifaananyi n'aba ashaza bomutenda bagati tumumanyi nembaga nti mumugambe alekerawo okuba ebifaananyi bwe kiba kisoboka ne kamera mugimuggyeko bw'aba aleese tebagenze tebagimuggyeko bagireese ino mu dressing room emabega mu theatre. Kakati omuzannyo guwedde kamera eri mu dressing room yange abange kamera yani tiyali gwe twagiggyeko gwe wagambye abadde akuba ki ebifaananyi konze nti yani tewali amumanyi tewali aŋŋamba mpozi wajja omukyala Munyankole naye nga ggwe naŋŋamba nti omwami gwe muggyeko kamera wuuno abagambye temwonona kamera temwonona ebifaananyi bye biri mu ki mu kamera. Ngenda okusoma ku kaadi gy'aleese nga kuliko akanandabo. Akandwanaho. Olyokedde bulungi. Ningamba nti akanandwaho yani. What is this? Yani. Nenkateekaawo. Omukazi n'agamba nti naye temwonona biki? Ebifaananyi ebiriko. Byonna mubikole. N'agenda. Mpozi Kabwejere. Tasis Kabwejere professor. Ye patroni waffe mu biseera ebyo.
ne muga nti wabadde wakuba ebiki ebifaananyi ne batuwadde kadi mbwe erinnya liyono nze simumanyi yaana ko kabwegere nti kandabe akanandaho ndiye Alex don't you know akanandaho simanyi akandwanaho konze nti nze simumanyi otyo iti Salimu Sale konze Salimu Sale mumanyi ni ate kanandaho yani ndiye nyini kadi yowambye konze nti kabwegere mbivuddemu gwe bikoleko gwe kawedde dda gwe bikoleko gwomanyi mwe banyankole mwe mumanyi ebyammwe mwogere bannanga akonanda kanzita anzisi byonna kabwegere simanyi gye yabimalira ye confrontation yange nani okitegeera naye it is interesting nti nze nali simanyi okitegeera tuyise mu bizibu tobikola ki tobirabanga naye artist buli kaseera guma tubadde tuvudde ku epitaph kyonowandiikibwa kyonofiirira etc. Sente ez'okuwa lwaki bakuwa sente okukola kyolina okukola bw'oba artist omutuufu tewali ayinza kugula mugende mulabe firimu gye bayita Amadeus Mozart mulabe engeri artist gyabonaabona alina ekitone ow'ekitone ddala engeri gyabonaabona okusobola okukola okutuukiriza ekyo Katonda kye yamugamba okukola ki okukola alina ekitone Katonda abaako kye yamugamba okukola owulidde ow'ekirabo owa talanta bakozi ba ssente abatalanta ab'ekirabo kijja lumu Katonda ayinza okukikuwa owulidde kati ng'olwo oluyimba omusajja Amazing Grace gwe mbagambye teyayiiya luyimba lulala oluyimba lumu lukumala Paul McCartney yayimba oluyimba Let It Be maama we yali agenda kufa kyenkugambye nti alina ekitone kiyanjawulo nnyo maama we yali agenda kufa agenda okumusaasira ate maama we yamugamba no don't worry whatever God wants let it be. Paul McCartney yajjamu oluyimba kyegamba ku artist kakati alina ekitone waliwo yamuwa sente nti yimba oluyimba gundi tewali owulidde akozesa wa maama we olwamugamba nti let it be nekimukwata wa ku mutima teyakozesa bwongo oluyimba ne lukola ki Huma Sekela okuyimba oluyimba Bring Back Nelson Mandela we want him to I want to see him walking hand in hand whatever with Winnie Mandela akugamba nti waliwo abakyalira Mandela mukomera Mandela naweereza oba Christmas card Huma Sekela naye ng'avudde muki Mandela ali muki naye namuweereza ndooza Christmas card. I'm not sure of the story naye muyinza ogigugolinga ne muginoonya. Omusajja olwasoma kaadi eyo bweti akugamba nti oluyimba lwajjirawo mu mutwe gwawo olw'oku to appreciate omusajja okumuweereza Christmas greetings from the prison ate nga oli ddala Masekela alinga aliwa yandibadde wansi woli owulidde naye oli neyehambulinga namuweereza ki kaadi omusajja oluyimba lwajja buzi nti bring back Nelson Mandela we want to see him walking on the streets of Johannesburg okitegedde mutima ne bwekiba ku mufuzi bw'otakozesa wano n'okozesa wano kyekyawula abafuzi ab'ennono ne bapoliticians bano bapoliticians bo abafuzi bano abamu paliamenti biki ebyo gavumenti ab'ennono abaana bange baliwa abantu bange baliwa owulidde yensonga nti
kuwe nnono essanyu teribakkake. Yeah. Kwoli omufuzi mu parliament essanyu libakkake museke tubawe ssente. Olidde bino bye baakoze Masaka nti abanajja wano ate tobawaayo ke tobawadde. Bakozesa wa? Mutwe. Naye bw'oba okozesa wano ugamba abantu bange baliwa. Katonda Adamu bw'ayonoona ne Eva abuuza Adamu nga sikulaba. Oliwa kubanga Katonda talaba kibi. Omusana tegulaba nzikiza. Era omusana bwe gujja enzikiza evaawo. N'enzikiza bw'ejja omusana gukola ki? Kati Katonda tasobola kukulaba nti oli mubi. Yalaba mulungi we gwe yatonda. Y'ensonga lwaki yakuteekerawo Yesu atalina kibi gwakulabiramu. Era y'ensonga lwakugamba nti gw'oba oyitamu okuntuukirira. Kubanga yalaba mutukuvu. Kati gwe sooka werongooseze mu ye olyoka omutuukeko ng'oli kitukudde. Okitegeera? Katonda talaba ki? Talaba kibi. Therefore, ffe Baptists abalina ekitone tetulaba kibi mu kintu kyonna. Museveni bw'afuga obubi tuyiya luyimba olugamba nti Museveni afuze bubi. Bw'afuga obulungi tuyiya luyimba olugamba nti afuze ki? Zombi zikuwa ssente. Naye okujjako nga Katonda akutumye okiyimbe. Bwekiri. Kubanga ayinza okuba nga takutumye nga weeyagaliza biki? Bibyo. Okitegeera oyagala kukubisaamu eri. Kuyiriba. Abalonji abatulaba nze ndowooza tufunye ekyokuyiga kingi mu bye tuwuliriza. So nga nze omu nfuba okulaba era ngenda kwongera okufuba okulaba nti mu byonna bye nkola ndowooza nnyo simala gakola for the sake. Ndowooza after me oba bwe naaba nkedde ku makya n'envaawo kiki kye bagenda okunjogerako, kiki kyendeseewo. Nga mmaliriza ow'ekitone gwe Katonda gwe yakiwa kikozese bulungi kisobole okukubisibwamu kubanga at the end of the day olina okizaayo wa Mukama Katonda. Olina okuwaayo accountability yaakyo. Ab'ebirabo baleke be bamanyi kye bakola because already akifunye lumu. Oba Christmas nga yo yezze n'afuna ekirabo kye. Then nowa talanta naye bw'abanga yagadde ogikubisaamu agikubiseemu, bw'aba yagadde okuzzaayo eri Katonda ze, waba tayagadde agireke. Naye ggwe ow'ekitone kino kyakuweebwa Katonda. Do good. Kola ekituufu mu budde obutuufu mu kaseera akatuufu mu kifo ekituufu. Tubaagala nnyo abalungi be basinga obungi ababi. Tubeebaza abatulaba ku Dream TV, Debbie TV n'abatuuliza ku Impact FM. Mukama abakuume.